neyanziza obulamu si bubi ekisa kya Mukama kitubedde sigwe gusoose sigwasoose okukwata sente za Maama Fiina ne Pastor Bugembe yavayo n'azikwata era embeera yemu abasinga bamutabukira. Esente z'omukyala lwaki temuzeesonyiwa bwe ziba za kibi? Esente z'omukyala lwaki tetuyinza kuzeesonyiwa oba siyinza kuzeesonyiwa zitwala talina banka era tewaliwo sente eriko Bank of Maama Fiina. Maama Fiina sente zakozesa mukazi wattu ze sente zetukozesa sente zonna za Bank of Uganda. So tewali nsonga Maama Fiina empa sente ate nenzigaana nenkwata ez'omulala nendekeza Maama Fiina nga sente zonna za Bank of Uganda. Fena Bank of Uganda ye providing sente zetukola ki zetukozesa. Yes. Bagamba sente ze ziba mu makubo makya. Bagamba bantu basobola okugamba kisoboka n'okuba obaolyawo nga kituufu naye kakati eri ffe ng'abaana ba Katonda oba erinze ng'omulokole ffe ebyawandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti sente zonna zitukuzibwa na musaayi gwa Yesu. So tewaliwo maanyi gali waggulu wa musaayi gwa Yesu nze gwenzikiririzaamu okitegeera. So sente za Maama Fiina njagala kumusabira mukisa Mukama muwe omukisa. Mukama kubanga waliwo abantu ababi oba waliwo abasamize nga tetubamanyi bumanya naye nga nabo bawa sente abantu lwakuba nti Maama Fiina oba olyawo gwe mumanyi yavaayo oba olyawo neyeyogerako nti ofiisha ne musamize naye nga abasamize bangi nnyo. Abantu abalala basamirira mu mayumba gaabwe omwo mwe balina amasabo abalala mu mamotoka. So kakati bw'ogamba nti tojja kuddamu kurisiivinga sente togenda kuddamu kumala gatwala sente from everywhere. Wandibaddewo enemite wakati w'omusamize n'omuntu akkiririza mu Yesu? Yes, naye ate si mu ngeri ng'abantu gye balowooza. Ate n'ekirala abasamize be abantu kale abantu abagwa mu ttuluba eriringa eryo be bantu abetulina ddala ffe abalokole bwe babaawo omukisa ogubatuukirira ogugenda gye bali obbabuulira Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tyalokola era awonye obbabuulira nti Katonda abaagala okitegeera. So nze ndowooza abasamize bwe tuba nga tubasisinkana lwanjiri nga ekibasisinkanyizza kubabuulira Katonda tekiri mu sitaani kubanga beetaaga Katonda. Naffe bangi kuffe naffe twali basamize nze jjukira edda nga tukyali bato twagendanga mu masabo nga tetunnaba kulokoka. So abantu bakola ebintu bingi nga tebannaba kujja eri Katonda okitegeera. Ekiwumbyemu omutwe okuatakinga wabadde mu kivulu kya David Lutalo n'oweebwa sente za Maama Fiina kiyinza okuba na mitwalo 10 gye gikuvumya zo ziri mmeka? Sente siyinza kubabuulira sente mmeka Maama Fiina ze yampadde kubanga ekirungi nti video yatambudde eyo waliwo abantu abali abanda bangera Maama Fiina ampa sente kakati tewali nnyo nsonga lwaki mbuulira abantu sente mmeka Maama Fiina ze yampadde. Naye Maama Fiina yanfuuye sente ng'abantu abalala bonna abampa sente kwolwo naye yajjira mu bantu lwakuba nti Maama Fiina waali nnyo abantu bamumanyi. So naye ng'abantu bangi abampa sente kwolwo bambi. Laneka agambayo ye president wa gospel artist fraternity omumanyi tomumanyi? Laneka ayinza okuba alina bakulembera abamumanyi naye nga ndowooza Laneke ayagala bwagazi kyobalaba waliwo abantu abeeyita ebintu bikozi babyagala ate tojja ayagala okubeera president which is not bad. Era nze bambi oluusi bwakyeyita anyumira nga akyeyita yesimbewo naye ndowooza yaliko president w'abayimbi ba gospel naye bwe bamuggyako ate n'asigala nga ye akola ki akyakyagala n'akyeremezaako nti ng'erinnya yasigaza linnya. Ffe gwe tukkiririzaamu yonna Katonda gw'aba alonze. Katonda akozesa abantu bwe bukya enkyoli ne yeesimbawo nga president w'abayimbi ba gospel ne bamulonda gwe tuba tukkiririzaamu. Olwaleero waliwo King Wiziri gwe mmanyi kubanga gwe baalonda kati gwe baalonda naye yavuddeyo n'akuvoola n'akugamba sente za kibi era bw'otazizaayo agenda kiwumbamu omutwe bakujje ne mu bayimbi ate n'olwosorita agijjawa kati sooka otutangaazemu mu bigambo byonna. Laneka nti ye oluusi bambi amanyi okuyita kokko kati ndowooza ekiseera mwayogerera binalabika
tali yekka okuyitako bulwadde manyi okuyitako bulwadde manchi nti amanyi okuvaako kko kati bakwano tebamanyi nti kizibu kyalaneeke nti oluusi avaako kko ayinza okuba kati bino byonna nze era nsobola okukimanya nti naye kati yavuddeko taliiko naye nga ajja kuwona mu linnya lya Yesu. Laneeke ajja kuwona. Laneeke talina ttabbu ye nga Laneeke okuggyako abatamumanyi naye bw'abanga ali mu kiseera ekyokuba nti taliiko kati yavuddeko bw'ati atera okwogera ebigambo ng'ebyo. Laneeke okuvaako okwenduza kwa buzaale kuli nakyo simanyi nnyo byakozesa naye nga atera okuvaako bambi. Ayinza okuba tannasalawo okubeera nti asumulula oluusi omuntu okusumulula malina kusalawo nayo n'okoowa ekintu ekimu tannasalawo tannasalawo Laneeke simulinako buzibu Laneeke. Sente nazizayo nga alinazikozesezza olwedde twazikozeseza kuba sente ziba n'ebyokukola. Waziteeka direct muzizo oba wasooka zisabba? Nazitukuza n'omusaayi gwa Yesu ngera bwe nkola sente zonna endala badde ngamba nabadde njoga ne munamwe ne mugamba nti sente zonna nze nzikola ki nzitukuza ate nga yenkola y'obwa Katonda. Bayibuli nti ebintu byonna bitukuzibwa na musaayi gwa Yesu. So sente tusatukuziza za Maama Fiina yekka naye ne sente zonna z'ofuna si kirungi nnyo kubanga sente zikola ebintu bingi, sente ziyitira wangi naye sente yeesigala sente si bwe buzibu. To the extent nti alumiddwa atuuse n'ekiseera n'akaabira ne mu kamera nti omuswazizza nnyo. Laneeke oyo gwe mulaba temumumanyi bumanya tewali kyatasobola kukola. Laneeke ayinza n'okweyambula oyo. Laneeke asobola okweyambula bw'abanga alina kyaggusa obanga alina ye ng'alina kyakola ki kati talina kye yakoze ku byasobola okukola. Olw'erinnya lyo n'ekitiibwa kyo obubaka kibowereza Laneeke kuba akusiiza ebigambo bingi. Obubaka bwempereza Laneeke bw'aba ayagala ssente Laneeke nsobola okukwata ku zange ne muwa. Laneeke si gwe wa Luganda yandinjogeredde amafuukuula ebigambo ebyo byonna. Tetugaanyi bugambye nti nyinza okuba mu bivulu by'ensi oba noonya platform noonya naye nze mbadde ne platform bukyanga ntandika kuyimba. Emirundi mingi gye bampisa okuyimba wabweru eyo neŋŋaana bugaanyi okitegeera. Kakati kyeva nagambye nti kiseera kyatuuse butuuse era nali nagamba Katonda nti ekiseera bwe kirituuka ekigenda ebweru okuyimbayo njagendayo. Okwepiikya nayo yali concert era nga nayo waliyo abantu abali beetaaga okubuulira enjiri kubanga ojja kwekanga nti abaali mu kwepiikya ate babadde mu concert ya lutalo nga bonna bantu be bamu. Abantu bonna babaki oba baki bonna beetaaga okubuulira enjiri. Yesu yajjirira abantu bonna. Weesobiza okola tolina management terina buzibu. Management abayimbi bangi bendabye nga bemanaginga abantu bangi bendabye nga bemanaginga mpola mpola. Nze nina mikwano gyange benkola nabo ebintu yadde sina manager nti yono nina ebintu benkola nabo bintu. So okugenda n'ennyimba ewa David Lutalo si nsobi yabutaba na management. Kati bwe babanga nayo bagiyita nsobi si nsobi yabutaba na management. Nabadde nina okugenda okuyimba kubanga oluggi lwabadde luggule olugendayo okubuulira enjiri. Management njetaaga naye seetaaga buli management era management soka gyekenneenya. Abatulaba ku TV ez'enjawulo mikwano mbagala nnyo mu linnya lya Yesu. Nze Joseph Ngoma manyi nga waliyo abantu eyo abatalabanga Laneeke bw'alaba obaoliawo n'abantu abalala nga bwe balaba bagamba nti nkola kikyamu ogenda okuyimba mu nsi n'okukwata ssente za Maama Fiina oba okukwata ssente z'abantu ababa bazze nga batuwa ssente. Abantu batuwa ssente kubanga batwagala kubanga tuyimba ennyimba ne zikoma ku bulamu bw'abantu. Oyinza okwekanga Maama Fiina ennyimba zange waliwo bwe zaakola ki bwe zaamuyisa ankubuli. Maama Fiina ayinza obutalokoka leero naye nkyajja asobola okulokoka. So Mukama abawe nnyo omukisa mwebale tuwagira mwebale kumpagira. Nze Joseph Ngoma era omwaka ogujja tugenda teekateeka concert. Mwaka ogujja abantu babadde bansaba concert mikwano gyange bangi ndudde nga Joseph lwaki tokola concert lwaki tokola concert naye nange omwaka ogujja nzikize Mukama okola concert. Abantu abanzikirizaamu bayimbire ennyimba live on stage nga yes.